Twagala okwebaza Katonda atuwadde omukisa nate n'enkya eyaleero okwetaba mu kusinza kuno. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Njagala okwebaza bonna abatuweereza okuva ku makya naddala nga bavuddeyo mu Kamooli nga Jjajja Nofoko. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okwebaza Katonda guno enkya eno eyaleero okubaako nange byenjogera. Mwami Kayanja neeyanziza okunnyanjula ndowooza era obimazeeyo. Mwami Kayanja oyo gwe baatuma okuntuukirira okubuulira. Ne muweerezaawo akamesagi mangu nnyo nti atofaayo nja kusaba mwami Ssemwogerere y'abaabuulira. Kyava ngamba mwami Ssemwogerere naye ayina olunaku lwe. Amiina. Byokwewerereza ne bivaawo ne mugamba kale nja kubuulira. Amiina. Abatesitesi ne bankola bulungi ne bampeereza omutwe ogwali kugamba nti ekyobugagga ekyakwekebwa oba the hidden treasure. Ne ntandika okunoonyereza ku bugagga buno obwakwekebwa ne mbuuza bwo buli ludda wa. Lumu nagenda ne ntereka akasente kange ne ŋŋamba kankakukulira ndikaggyayo nga nkeetaaga. Naye natuuka okkeetaaga ne nkanoonya nga sijjukira, ne ntanganjula hard disk y'omutwe gwange nzijjukire ssente naziteeka wa nga sijjukirirako ddala. Ne ntankuula ennyumba yonna naye nga essuubi lye nnina nti ssente mweziri mu nju. Ne ntankuula. Nabadde wano nga bwe nabadde nteekateeka ngamba oba yeeyo treasure gye baali boogerako, something you hide, that's something that you treasure n'ogihidinga somewhere. Keva nsaba Mukama annuŋŋamye ntegeere kikyayagala abantu be bategeere enkya eno eyaleero. Era ne nkisanga mu Bakoliisi ekyokubiri essuula 4 onnyo olw'omusanvu paka ku lw'omunaana. Neebaza Katonda nti yatuwa ennimi ez'enjawulo. Bwe nalusoma mu Luzungu nga luvaayo ddala bulungi nnyo. Naye ate bwe nasoma mu Bayibuli yaffe eno eya Kisosonkole nga teruvaayo bulungi. Kyenjagala okutegeeza nga tekivaayo bulungi. Naye ate tulina Bayibuli endala ezaawandiikibwa nga zirina Oluganda olugonvugonvumukko lwakuba nti saasobodde kuzifuna. N'olwekyo mujja kukkiriza bwe mba njogera ate oluusi ne nkootingako ebyawandiikibwa ebyo mu Luzungu. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna. Mukama waffe yeebazibwa abaleese. Enkya eno eyaleero sijja kumenya kinnoomu olw'obudde naye mukkirize nti mbaaniriza nnyo mu Mukama waffe Yesu. Katusabe. Mukama Katonda Kitaffe Ayinza byonna oli mulungi gye tuli. Kye tuba tujja mu maaso go Mukama enkya eno eyaleero gw'omanyi biki by'oyagala tuwulire era Mukama gw'omanyi biki bye wayagadde njogere. Nsaba ebyo by'oyagala njogere Mukama bibeera ku kamwa kange wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Ekiwandiikibwa kino kye nalonze mu Bakoliisi ekyokubiri essuula 4, Pawulo yali ategeeza Abakristaayo mu kiseera ekyo nti waliwo ekyamakulu ekisingako bye baali bakaayanira. Bwe nasomye ne nsomako ne ku njigiriza endala ezinnyonnyola ebyawandiikibwa, zaalaze nti Abakristaayo mu biseera ebyo baali tebannategeera Yesu y'ani era kye ki mu bulamu bwabwe, nga bakaayana era nga balowooza nti ebintu bye bakola babikola ku lwabwe. Pawulo kyava abaleetera ekyokuyiga kino. N'abagamba nti tulina we have a treasure in the jars of clay. Olwo lunyiri olusooka. To show that this all surpassing power is from God, not from us. Ekitegeeza nti baali beenyumiriza mu bo olw'ebyo bye baali bakola. Naye Mukama Pawulo n'abategeeza nti ffe buli muntu yenna amanyi ku by'obugagga bye tulina eby'omu ttaka. Kira ky'ekintu ekisembayo okubeera ekya wansi oba ekitalina nnyo mugaso, kirina omugaso eri omubumbi.
naye bw'oba osengeka ebintu ebyo ebiri mu ebyobugagga ebiri mu ttaka, gold, silver, bronze, clay asembayo eri wansi, kyava bagamba nti ffe tulinga ensuwa, kubanga ensuwa zikolebwa mu clay. Naye Katonda oba Yesu Kristo ayina kyatuwa tuleme okwenyumiriza. Olunyiriri omulala kyeluva lugamba nti we are hard pressed on every side but not crushed. We are perplexed but we do not despair. We are persecuted but we are not abandoned. We are struck down but not destroyed. Why? Because of the treasure. Because of the treasure that we have. Mu lunyiriri olwo. Nja kusaba buli muntu yenna bw'onooba ozzeeyo weeyongere okuyiga ku kyawandiikibwa kino. Kirungi nnyo 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 nnyo. Onnyo olw'omusanvu nze nalabidde ddala nga lwogera ku ffe Abakristaayo nti tuli bbumba, tuli kle, tetulina mugaso. Naye ate ennyiriri ezigenze zigenda mu maaso ziraze nti naye ate tulina ekyobugagga ekyakusibwa ekiri mu ffe ye Yesu Kristo. Nga tetulina Yesu Kristo obulamu bwaffe temuli. Bufuka empty, butaliimu ffe ng'Abakristaayo, kye yali agezaako okubategeeza. Era I want to assure you, without Jesus, we are nothing. Completely nothing. Bwe tweyongera okulaba abasajja bano engeri gye balowoozangamu Kristo, mujjukire bambi Kristo yali yakavaawo oba yali yakabeerawo nga tebannamutegeera nnyo. Mu bo bennyini nga balowooza nti bo be balina amaanyi agakola bye baali bakola. Naye Pawulo abazzaayo ku mulamwa n'abagamba abaaye ffe tuli nsuwa ezitaliimu mugaso, ne Kristo bw'abeera mu ffe tubeera n'omugaso. Ne bwe tubeera nga tunyigirizibbwa ekyenkanawa tetusobola we cannot despair, tetuyinza kuggwaamu maanyi. Ne bwe tunaaba nga tulabika ng'abalinyiddwako wansi naye tetuli destroyed because of the treasure that we have that is within us. Nange kyenva mbagamba abooluganda ti newankubadde nga tunyigirizibwa, pressed on all sides, we have a treasure within us. Ne bwe tuba nga tulina treasure within us, sometimes we face sadness, sometimes we face fear, and sometimes we feel tuli at the end of the rope. Nga tuwulira tuweddeyo, obulamu bwaffe nga bunyigirizibwa ekyenkanidde ng'owulira buweddeyo. Naye njagala okubategeeza n'okubawa essuubi nti mu mbeera ezo zonna we must ensure that we are not at the end of our hope. Why? Because the treasure is within us. Mukama yasalawo treasure eno gye yatuwa eya Yesu Kristo ebeere mu ffe, ebeere mu kasuwa kaffe. Akasuwa kano kaleme okwenyumiriza kubanga bye kakola si ke kabikola wabula Kristo yekka ali mu ye, ali mu kko. Oluusi Katonda akozesa ebizibu byaffe okulaga amaanyi ge, okulaga abalala obulungi bwe. Omwana oli eyali omuzibe, abasajja bajja ne babuuza Yesu, ani yayonoona, ono oba bazadde be? Nga balaba there must be something wrong with these people. Naye Katonda yagamba nti ebintu ebimu bibaawo, ekitiibwa kya Katonda kirabikire ku byo. N'olwekyo abooluganda, olw'okubanga tulina the treasure that is within us, we need to understand nti ebintu ebitutuukako newankubadde bitutuukako we cannot despair. Because of our heavenly treasure that is within us, we are not defeated. God will comfort us in all our troubles. Oluusi ebintu bino bwe Amina. Amen. Oyagamba, how can God comfort you in your troubles?
abeerawo atya oyinza okuba osabye n'osiiba n'okola otya naye mazima ddala ng'ebintu tebikyukako kekyawandiikibwa kigambye don't despair. Amen. The treasure is within us. Amina. Pawulo yali agezaako okutegeeza babbiliiva bano ti please obwesige bwammwe mubuteeke mu Yesu Kristo kubanga Yesu Kristo yali yakafa baali bamusuubira obutafa kubanga bw'omugamba nti mwana wa Katonda ate kakati bano aboonoonyi bamutta batya ne bamukwata bye tubadde tusoma mu lesoni ne bamukwata ne bamuwandulira amalusu ne bamuteekako engule ne omwana wa Katonda kwegamba abantu abamu baali baweddemu amaanyi. Pawulo n'abagamba nti newankubadde Yesu Kristo agenze naye akyali mu kufe. Njagala okubategeeza nti it is all about Christ. Ye yekka yatuleetera light awatali light ng'ebintu byonna birabika ng'ebigaanye. It is not about our strength but it's about the strength that is within us. It's not about our abilities. It's about Jesus Christ. Nze kino bwe nakitegeera ne ntandika okumuliiningako ebiseera biri emabega nga neewaana n'obusente bwange ka buli kimu nkisobola. Kino bwe mba nkyagala nga nkyetuusaako kiri bwe mba nkisobola nga nkikola. Banks nga ze zitunoonya Uganda wali oba wafunayoko kalooni nga zikumontani nga gundi obadde osasula bulungi wadde obuzayo omwaka gumu naye kakati tusobola okukwongerako. Kwegamba nga ne bwe ngenda obugenzi mu bantu abalala benkola nabo bembeera nabo ne mugamba waayi nsaba kumpayaawo $1,000,000 lina ekizibu nga bw'aba girina agikwata n'agimpa kubanga akimanyi nti nja kugizza. Naye Katonda ono sometimes atutuusaako ebintu ebimu tusobole okutegeera nti ebintu ebimu tetubikola ku lwaffe but because of Christ who lives within us. We need to understand that our purpose as Christians is to preach and testify. Okuwa obujulizi eri Katonda. Kakati tunaawaayo tutya obujulizi eri Katonda nga naffe pennyini emitima gyaffe tujjennyise. We look at ourselves nga tuweddeyo kwegamba owulira osabye oweddeyo osiibye oweddeyo ebintu bigaanye oweddemu amaanyi. Kakati bali abatamanyi Katonda banaakulabirako batya nga gwe amanyi Katonda oweddemu amaanyi. And sometimes abantu abo batulaba ne bagamba omukyalo oyo jjajja Nofoka ateekwa okuba alina ekyenjawulo. Omukyala takola amaze emyaka mingi takola omugongo gumuluma naye tewaliwo lwe twali tulabye wano nga bagamba nti ennyumba ye bagitwala. Tewaliwo lwe twali tulabye nga talidde. Tewaliwo lwe twali tulabye nga si musanyufu. Omukyalo oyo akikola atya? People see what we are going through. Amina. Ate tugwamu amaanyi. Abooluganda mbasaba nga tuyita mu nsi muno mwe tuli newankubadde tuli bakristaayo ebintu tebigenda kutuvaako. Sitaani abooluganda sitaani tayagala tubeere basanyufu. Why? Kubanga bwe tuneebeera abasanyufu tujja kubeera nga tugulumiza Katonda. It was not until I realized that I gave all to Jesus. Lwe natandika okuliininga ku Yesu ne mmanya nti ebintu ebikolebwa si ku bwange naye mbikola olw'okubanga Yesu ali wamu nange. Ali mu nze. The hidden treasure is within me. Amen. I finally understood that no matter what I am going through, Jesus is with me. No matter what I have been through, Jesus is with me. No matter what I'm going to go through, or no matter what you're going to go through, Jesus is with you. It will have to be the light of the treasure that is within the clay jar that will shine in the darkness. The light is within us. The treasure, Mukama yagiteeka mu ffe. We need to understand that. Nze sirina maanyi era naawe togalina. Era saagala olowooze nti mbeera wano essaawa 4 n'embeera nga buli kimu manyi nti Yesu akikoze waliwo nange kenyeneetererwa. N'embeera ng'omusajja oli Katonda gwe yakolera ekibala
ne kimuziyiza omusana bwe kyakala n'ayomba ng'alinga ng'eyakitaddewo. Sometimes we forget what God has done for us. Therefore, Paul's focus mu kyawandiikibwa kino tekyali ku clay, the jar of clay. His focus was the priceless content in the jar. Kyava agamba nti we are hard pressed on all sides, but we don't despair. Sitaani ono gwe tulina oba gwe tubeera naye muzibu, tayagala tubeere basanyufu. Kyova olaba nti nno ateekawo ebintu ebikufuula nga toli musanyufu. Kyova olaba nti bw'oba ozikiza kano akalira akaze ate akalala ne kasitukawo, kano kaba kazikira akalala ne kasitukawo, oba okyakufa omugongo ate omwana n'afa, ate omwana bw'amuleekufa oba okyagrivinga ate ogenda okulaba nga ate tewali mmere, ogenda okulaba nga ate kino, ate ogenda okulaba nga ate omwana afunye accident, omwana aba yakava mu accident ate ne bakutwala mu theatre okulongoosa omwana, kwegamba n'obeerawo ngo obulamu bwo bwonna obumalidde mu kuzikiza buliro. Ozikiza bw'osaba. Waliwo ekiseera ekimu bwe tutuuka ne tugamba Mukama towulira kusaba kwange. Abaagalwa, oyo sitaani y'aba atuteekamu ebirowoozo ebyo. Ti Katonda tawulira kusaba kwaffe, naye Katonda okusaba kwaffe akuwulira. Amen. Abagamba nti we are pressed on all sides. Buli side yonna eri pressed. But don't despair, because the treasure is within you. The treasure is within your jug of clay. Yes. Knowing that the power is not ours, that is why buli lwe tufuna ekitukaabya, buli lwe tufuna ekitunyigiriza, tudduka eri Yesu. Ne tumugamba munaye Yesu, kino kizze, what should I do? Nkole ntya? It is not our responsibility okwetika ebintu bino, naye tubikwase Yesu. Ndabye Yesu ng'akola. Ndabye Yesu ng'akola abaagalwa mu bulamu bwange. Obuntu bwonna obukweraliikiriza n'abuggyawo. Nze nsuubira nti Yesu yanzigye Uganda okundeeta wano okundaga it is not in my power. Amina. Power. Abakoze ku mpapula mukimanyi. Ensi eno teringa eri eyewaffe nti onooyitako mu Internal Affairs Office n'obaako gw'owaka akabaasa. No. You have to sit and wait. Patiently wait. N'olinda buli lwe baleeta amabaluwa n'okeberamu buli waliyo akabaluwa akaze. Baleeta amabaluwa n'okeberamu waliyo akabaluwa akaze. Because the power is not in your hands. And it's only God that you can trust. N'omugamba Mukama ngenderaayo mu offices eyo. Ngenderaayo Yesu fayiro yange erina weewagamyawo. Weewagamyawo Mukama ginzigirewo. I have seen God working. Si mu mpapula zokka naye ne mu bintu ebirala. Njagala okubategeeza abooluganda nti Katonda alina enteekateeka zaffe, naye yaddira the hidden treasure n'agiteeka within our jug of clay. Clay etalina wadde value, naye n'ateekamu treasure. Until you understand that the treasure is with you, ojja kusigala ng'okyakaala. Because bw'otunuulira situation yo tolabamu kirungi kyonna. Our maturity in Christ is not about how many years we have been in church. It is about the relationship we have with Christ. It's about the intimacy we have with God. It's about believing that Jesus is with us. Yeye nyini yagamba, mugume kubanga ensi eno erimu ebiki? Ebizibu bingi naye nze mpangudde. Kakati if the treasure that is within us yawangula, musuubira mutya ate ffe obutawangula ng'ate Yesu ali mu ffe?
olunyiriro lw'omunaana n'olw'omwenda lwogera ebigambo bino bye njagala tuteekeko omulaka. Crushed but not perplexed. Abooluganda oluusi tubeera crushed. Naye olw'okubanga Yesu ali mu ffe, we should not be perplexed. We are not abandoned. We cannot be destroyed. Sitaani ayinza okudestroyinga guno omubiri guno gwe bagenda okuziika mu ttaka. But he cannot destroy the treasure that is Jesus Christ died for us. Ekyo tasobola. Kale oba anaatutta ku nsi kuno kaatutte, naye omwoyo gwaffe tasobola kugutta. Kubanga Katonda yatusuubiza n'atugamba ŋŋenda. Era obanga ŋŋenda kubateekerateekera ebifo. Tasobola kuteekateeka bifo bitagenda kutuula mu bantu. No, bigenda kutuula mu ffe. N'olwekyo tuteekwa okumanya nti bino bye tuyitamu mu nsi wano. No matter how many troubles that we have, no matter how many times that we have fallen, ekibi ekikusudde, n'ovaayo n'okamba yii naye mu butuufu kino ekibi nandibadde sigwa naye neeragajjaliridde. No matter how many times temptations have come your way, kyava agamba akimanyi, kyava agamba nti mujje tuteese ffenna ebibi byonna ebiba bitwakadde nga bendera nja kubyoza bifuuke ng'omuzira, kubanga yakimanya tusobola okugwa naye n'akimanya nti ate tusobola okusituka. Because of this hidden treasure in you, you need to lean on it. Kubanga ge maanyi gaffe. This hidden treasure, it's not only holy, but it is strong. It is powerful than the devil. And anything cannot come our way because we have the hidden treasure. Sitaani kyayagala is to destroy us or destroy you. Distracting you over putting off little fires ezo zembagambye. Omaliriza kano kajja. Omaliriza kano nakufuula bize. Omaliriza kano nakuteekamu okubuusabuusa Katonda. Nokanyi naye oba Katonda tawulira. Naye ate nga Katonda oyo ataguwadde obujjanjabi. Katonda oyo gw'ogamba nti towulira akuliisizza. Katonda oyo gw'ogamba nti tawulira akutambuza mu ŋŋendo zino ku zi I5 naki owulidde n'ovuga n'okomawo mirembe enkya n'eggulo naluli. Katonda oyo gw'olowooza nti tawulira olw'okubanga omusaba some specific thing that you want him to do. Sitaani akulowoozesa nti tawulira. Abaagalwa Katonda waffe atuwulira. Ayinza okuba nga kino tannakikola. Ayinza okuba tajja kukikola nga ggwe bw'okyagala. Naye look at other things that are surrounding you. Look at other things that you have that other people don't have. Ntegeerekeka bulungi. Amina. Tuddemu amaanyi. Wow. Tuddemu amaanyi. Christ has the victory. Katonda yalina obuwanguzi bwaffe. Kristo yalina obuwanguzi bwaffe. Mu kufa kwe n'okuzuukira kwe mwe tulina amaanyi gaffe. Sitaani bw'abanga akutwala kaguddeyo, jjukira, he cannot destroy us. Tasobola kudestroyinga what God has accomplished in our lives. Bakolise ekyokubiri 5 Onyolwa 21 kyava agamba nti atamanya kibi yafuuka ekibi ku lwaffe ffe tulyoke tufuuke abatuukirivu. Tugambe tutyawo. Amiina. Amina nnyo. Ebiganye. We have a hope and our hope is in Jesus Christ. Wow.
When people tell us that things are not possible, we have a savior atugamba that things are possible. Mu Matayo 19:26 agamba nti everything is possible with God. Kati bwagamba everything, atateeko ebimu lwaki obijjamu. Lwaki Katonda akumala, Sitaani akumalamu amaanyi otuuka n'okulowooza nti essaala zo taziwulira. Katonda awulira essaala zaffe. Newankubadde tusabye, newankubadde tusiibye, ne tulabika ng'ebitatambula, naye Mukama amanyi obulumi bwaffe we buli. Balumi 8:38-39 agamba nti naye mu byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala, kubanga tewali kigenda kutwawukanya na kwagala kwa Katonda. Bw'osoma ekyandiikwa ekyo kyonna n'okimalayo nze nkifunzizza, abuuza tulaba nnaku, bulwadde, alina ebintu bingi nnyo by'abuuzaawo, naye agamba nti tuwangudde kubanga tewali kigenda kutwala buwanguzi bwaffe. Newankubadde ebizibu bye tuyitamu, newankubadde ebintu Sitaani byatuleetera okutulowoozesa nti Katonda waffe takola ki? Tatwagala. Waliwo oluusi lwe njogera ne nzijukira obulamu bwange bwe mpiseemu. Engamba yingi Mukama ng'oli mulungi. Oli omuyimbi Kyagulanyi atali Bobi Wine yayimba n'agamba nti nali ekikonyogo kye baakasuka ne balowooza nti nno kigenda kufa, naye bwe kyadda na biki? Na birimba. Edda na birimba. Yep. So we need to look at what gye tuvudde. Abagala, the reason why we are not happy, the reason why we think that God is not working, kubanga tetutunula wa gye tuvudde. Bw'otunula gy'ovudde, njagala okukutegeeza, you will always be praising God. Amen. Always. Always. Kudamuntu nti obutonotono Sitaani bwatuteekamu, Katonda teyatutonda nga tetuli full. Waliwo Katonda gwe yatonda nga tagenda kufuna bulamu bwe bwonna mu nsi buno kubumalayo nga Katonda bwe yabuteekateeka. Naye waliwo Katonda lwagenda n'amugamba nti oyo Eroni, tewali nsonga lwaki takutendereza, omuwadde buli kimu. Naye ndeka mukwateko katono olabe. Abagala katuleme ku disappointinga Katonda. Okugamba nti genda omukwateko kale. Kubanga Katonda aba atwesize. Naye Sitaani bw'atupressinga all sides, n'atupressinga all sides, ne tuggwaamu amaanyi. Nze ebyempiseemu byonna mubimanyi. Naye nze natuuka n'ekiseera ne ngamba, now God, I think I've done everything that a human being bye yandyagadde okukolako ku nsi kuno. Era waliwo ebiseera bye ngamba, Lord, I think I am ready. I don't mind even if I rest now. So long as I rest in your presence. Ne bwenfa kati, I don't think there's anything else I can do. Ebikolebwa omuntu ku nsi kuno. I feel like I am satisfied. I don't think that if I died now, I would be disappointed. Waliwo abamu ku mmwe abali wano abakoze n'ebinsingako. Naye mukyali munnako. Akantu ne kajja katono. Nze Mukama taataka. N'oggwaayo. Omuntu n'otuuka n'okugamba nti Katonda tawulira ssaala zange. Abaagalwa tuba tutuuse wala. Omukristaayo tewandigambe nti Katonda tawulira ssaala zange.
kubanga aziwulira ago ge mazima aziwulira bw'aba takoze ekintu kusinziira gwe bw'oyagala tekitegeeza nti tawulira awulira naye yatuwa ekirabo ekisingako obulungi mu Yokaana 3:16 yagamba nti Mukama Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka mwe abalina abaana abangi muyinza n'okuba temukitegeera omu yekka n'amuwaayo n'atufiirira. What else do we want? Nothing. Nothing. Bino bye tuyitamu wano ku nsi abaagalwa bigenda kuggwa ate bigenda kuggwa bulungi kubanga tugenda mu bifo byaffe Mukama bye yatuteekerateekera. Kwe kusaba kwange tinga tuyita mu nsi eno katuleme kuggwamu maanyi. Ebintu ebiri mu nsi muno byonna biraga nti Yesu adda mangu. Ojagamba nti ne ku mulembe gwa Yesu baali bamanyi nti agenda kudda mangu. Naye abasomi b'ebyawandiikibwa, abasomi ba lesoni, abasomi ba Bayibuli tulaba ebintu nga byanfoldinga nga bwe yabyogera nti Yesu bw'aliba anaatera okudda abaana bajja kuba tebawulira, abantu bajja kuba beerowoozaako bokka. Waliwo ekitatuukiridde, byonna bituukiridde. Naye laba boggwamu amaanyi ng'otuuse ku kaguwa w'omaliririza emisinde gyo because olina akaggwa akakuli mu kigere kolowooza nti kajja kuvaawo naye nga tekajja kuvaawo. Pawulo yasaba, yali Pawulo alina ensenke ku maaso n'asaba n'agamba Mukama ensenke zino ziwone. Mukama n'amugamba ekisa kyange kikumale. Ebintu bya Katonda oluusi tebitegeerekeka. Amiina. Kikukole ki? Kikumale. Naye nga yalina obuyinza obumuwonya. Yesu y'omwoyo eyawanda amalusu mu ttaka n'agoya ettaka n'aliteeka ku maaso g'omusajja ne gawona. Y'omu ye yagamba Pawulo nti ekisa kyange kikole ki? Kikumale. Oluusi njogera ebintu bino n'empulira ng'ali selfish. Ndowooza nti oba abantu banaalowooza nti neepanka ndowooza namalayo. Abantu banaalowooza ki? But my friend, that is what I think. Kyempulira mu mutima gwange nti we should not despair kubanga Katonda ali wamu. Amiina nnyo. Twagala tutuuke ekiseera tutunuulire Sitaani tumutegere n'obukodyo bwe. Tumugambe dde mabega wange Sitaani, dde mabega wange. Ng'omulaba akumalamu amaanyi. Ng'omulaba akufuula omuntu atategeera Katonda. Ng'omulaba akutwala mu kifo ekiringa atasobola kutegeera nti that the treasure is within you. Bw'oyogera ebigambo bino eri omuntu abonyeebonye n'ekintu okumala ebbanga eddene kiyinza okuba nga tekikola makulu. Naye abasomi b'ebyawandiikibwa nsaba Mukama atuyambe tubisome nga tubitegeere ate bikole mu bulamu bwaffe. Nakusange Harriet ng'oli musanyufu all the time. Amiina. Ye talina bizibu. Naye bannange ng'ebizibu by'otuddeko. Naye buli ekijja ogamba Mukama Kasitaani nno kaakano kayise wano leero mu baana. Nti ate leero Mukama Sitaani leero anyigiriza ate mubiri gwange gwennyini ngenze bakeredde tewali kyennoma. Badde ngenda kukusinza kati waliwo kintu kyonna saasuze bubi okugulu kukuno I cannot even walk. Kati Mukama gwe yammumba jangu olaba okugulu kuno kye kugamba. Nzikiriza ti Mukama ajja kuwa obugabirizi. Mukama ajja kuleeta abantu ababuulira bakutegeeze kiki how you can pass through this world. Ensi eno si nnyangu ne Mukama waffe yagiraba. Naye Mukama waffe atuwa ekisa. Tujjukirenga we are not down. Tujjukirenga nti hope yaffe eri mu Katonda. Tujjukire nti the hidden treasure is within us.
tuyinza okulabika ng'abatali babbeeyi wano kungulu kubanga omubiri guno gugenda kufa baguziike. Naye the treasure that we have, the love Katonda gye yatuteekako, nakkiriza omwana we ajje afe ku lwaffe. Tumwebaza kubanga yazuukira, kubanga ate singa teyazuukira tekyandibaddemu makulu, naye yazuukira. Bayibuli etugamba nti atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna. Ye yennyini bwe yali agenda yatugamba nti ngenda kubateekerateekera ebifo, era obanga ngenda kubateekerateekera ebifo ndikomawo ne mbatwala eyo gye ndi nammwe mukole ki? Mubeere eyo. Mugume, ensi erimu ennaku nnyingi naye nze empangudde. The treasure that is within us yawangula ebizibu by'ensi eno. Therefore, nga tuyita mu nsi eno, nga we are being pressed on all sides, nga tusabaga Katonda alinga atawulira, tujjukire nti the treasure is hidden within us. And that treasure is Jesus Christ. Let's be, katuleme kugwamu ssuubi. We might at the edge, nga tuwulira tuweddeyo oli yagamba ati newankubadde at the edge of the rope, but don't lose your hope. Yes. Amen. Yes. Don't lose your hope. Kubanga ajja mangu. Wow. Era eri naye okusanyusa buli muntu. Wulire, sanyusa buli ki? Zinesuubira olunaku olwo lwe tulibeera nga tuli basanyufu nga tewali kitutawaanya. That would be wonderful. Kijja kuba kya ssanyu lingi. Kijja kuba kya ssanyu lingi. N'olwekyo nga mmaliriza abooluganda, the Holy Spirit is with us. Katonda tatulekangako ffekka. Yesu bwe yagenda, Omwoyo Omutukuvu ne gukola ki? Ne gujja. Guli mu ffe. Era newankubadde tunyigirizibwa, era Omwoyo Omutukuvu akugamba, omuwulira muli ng'akugamba, togwamu maanyi, togwamu maanyi. Naye kasitaani nga nako kakugamba ye Katonda ky'oyo gw'osaba atawulira. So that tuggwamu amaanyi. Naye abooluganda katuleme kuggwamu maanyi. Kubanga the hidden treasure is within us. Amen. Kujja eya clay, omubiri guno ogufa, naye the treasure is within us, is with us, and is just for us. Treasure eyo okugikozesa okuyita mu bulamu buno obw'ensi eno, tetugenda kubeera na bulamu butaliimu bizibu. It's not possible. Naye wakiri Mama Serwanga njagala tukiddemu naye katukisome mu Luzungu kubanga Oluzungu lukijjayo bulungi nga tumaliriza. Njagala ekyawandiikibwa ekyo tuddemu tukisome mu Luzungu olunyiriri olw'omunaana in particular. Njagala tusome ng'osoma okutulamu nga bwe biri ddala. One moment. Okay. Ogambye olw'omunaana. Okay. We are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted? Okay. 9. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Right. Amen. Ebyatwandikibwa ekyo naddala kibeere mu bulamu bwaffe, kibeere mu mitima gyaffe. Kristiani lwajja okimutegeeze nti I might be struck down, but I'm not destroyed. Amen. Okubanga I am a bit confused right now, but I know I am not abandoned. I am perplexed, but I cannot despair because the treasure is within me. Vaako. Wow. Ddala siri wowo nze ndiwo. Mukama waffe atuwa omukisa awamu n'ebyawandiikibwa ebyo. Amina.
ennyo Amina.